bulungi nga nkyali eno nga mukwano gwange tannafa nga mukwano gwange tannakola ki tannafa omasoyisa wayisizaamu olukale nasulako n'omulambo ennaku 2 era omulambo ogwo baagunaaza ebigere nenywa amazzi g'omulambo nasula n'omulambo omuntu atanalya mmere ayinza okwesonyiwaako ennaku 2 nga nsula namuki n'omulambo ng'oli bute nga wazaalibwa ennaku mukazi musajja mulambo gwali mukazi ennaku 2 emanji waliwo ebbaafu y'amazzi omuntu oyo gwalamu osobola okumutta twatuuka abaffe nembuuza muntu ki naŋŋamba gwe genda emanju w'essapu gw'onaasanga mu bbaafu olabe kati ngenda okutuuka mu bbaafu nasanga muwala wange ekifaananyi kya muwala wange nga kiba kitegeeza nti osooka kutta muwalawo bw'omusalamu bw'oti kawakapuuti aba agendezaamu neŋŋamba we mba njala kugaggawala obugagga muki mutima osiba lo nensiba bulungi lo nenkola bwenti notuuka mu kolesa luggalo bwenti nenkola binalina okukola bwe namala obikola banzira mba sinatuuka nawaka nga bankubira esimu nga baŋŋamba gundi emmotoka emutomedde amangu ago abasajja balina amaanyi bwe kibamu abasajja balina amaki ebintu nno bikolera ddala otereevu nkwaniriza nate ku mitimbagano gyaffe gino okuli Eblon Media wamu ne Focus TV wona wesinzidde okuba nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwasalawo okubeera nga buli notification ejja ku simu yo okwonamu n'olaba kiki kyetugamba okwomunamu n'olaba mawulire ki ge tukuleetedde nako leero si mawulire omwami ono namukyazaakoko era nga yatunyonyolamuko olugendo lwe eriffe addala abavubuka abaagala ssente ey'amangu yagwako mu kateebe ako akaaba abantu abanoonya ssente ez'amangu era olugendo lwe twakoma luli abagoberera omukulu ono yali mu ssabo ng'ayingidde mu ssabo era bamufukamiza ku bukoola obubiri we yakoma okutegeera twagala tusigire ekifaananyi ky'essabo erifaanana kuba mulimu amasabo ge batugamba muliwo ag'enzikiza olwo bali fyobo okulira mu kitangaala so ndi nenoni oba Eblon Media naye kababuuzeeko omukulu alyoka atandike ewaawo abayi baffe ekyanga okumukula ky'amaanyi nnyo okulabanga kyakabi nnyo leero mbagamba omyewo kugamba embogende ebuziba ovaako so twakoma nga otunnyonnyola bakufukamiza ku bukoola wakoma okola ki kati omuntu ali agoberera yeebuuza kyekyatuukawo yazirika naye nga tunaba tutandikirako awo tagala tusigire ekifaananyi essabo lino essabo lyali litya gano ag'amayembe agalubaale agaki lyali litya ddyo nga ddyo essabo lyo nga ddyo teeka mayembe bakolesa mayembe kubanga era we navaawo awo nagamba nti natuuka nga kitegeera buki bulungi kyamazima era okutegeera okuddamu okutegeera lwali lunaku wemba njukira obulungi nga sirabidde yali mande naddamu okutegeera nga lunaku lwakumeka lwemizimu lwaddamu okutegeera lwenyini olwo naddamu okutegeera ku lunaku lwakumeka watuuka muli mande ofukamira ku bukoola okuddamu okutegeera ku mwali lunaku lwakusatu simanyi oba naliwa oba wa neziragenda okuddamu okutegeera nga lunaku lwakumeka lwakusatu naye nga njate nnuma kyekisinga okwewuunyisa nga njate kola ki nga tennuma nga ndi fayini bulungi nembuuza bannange wano ndi ludda wa ne baŋŋamba se wazeeko wano era ng'olina ensonga ezikoze ki ezikuleese then ensonga ezo ezaali zindeese neŋŋamba omusawo ne muganze omusajja gwolaba wano akuli mu maaso go akooya obwavu nkooya obuki omunnyo omugani nkooya obwavu naŋŋamba lwosene za mirundi emeka 2 asobola okumpangira ejjembe nga linkolera ki ssente nga nze mbeera bubeezaawo ne ŋŋenda okulaba oba kati yeggwe ng'olina ewaka wateeka akasente nga tokalabawo kumbe nze akoze eki nze akatutte nga lw'ejjembe linkolera ki ssente bisobokera ddala ne ŋŋamba ejjembe lyo otula ewaka tokola nzija mukasuwa
Kati samubuuza bulungi kubanze namugamba saagala jembe. Saagala ki? Jembe. Kozi zali engeri bbiri zeyakolaze. Nange asobola okuwangira ejjembe nga liri kunoonyeza ki? Ssente. Omulundi ogwokubiri nsobola okuwa obugagga nga bwakola buki? Bukozi naye nga ssente ozikola ki? Oziraba. Ne mugamba njagala nkole nga ssente nzikola ki? Nziraba. Wakiri nga nyinako kyenteekako engalo. Nangamba taninaako buzibu. Nansuka kyeyasobola okukola nangamba genda emanju waliwo ebbaafu y'amazzi. Omuntu oyo gwalamu osobola okumutta. Awo twatuuka abaffe. Ne mbuuza muntu ki? Nangamba gwe genda emanju w'essapu gw'onaasanga mu bbaafu olabe. Kati ngenda okutuuka mu bbaafu nasanga muwala wange, ekifaananyi kya muwala wange nga kiba kitegeeza nti osooka kutta muwala wo bw'omusalamu bw'oti kakapuuti aba agenda kufa nga yebamusi. Kati nesooka nzire munda ne mugamba omuntu gwe nsanzeemu muwala wange sobola kutta muki? Kati ssente zange ate mba nnoonya zaani? Olwedde nnoonya akasente kukolera abaana kati ate mba mutta. Nangamba kati nkulaba omutima gwo ogukweka ne waliwo kyaliwo gw'osinga okwagala. Ne mugamba kyali wange ki? Nangamba gwe namukwala gw'osinga okola ki? Okwagala. Ne mugamba oyo asobola okugenda nze ne nfuna ssente. Nangamba kisoboka. Nangamba gwe ddayo nenzirayo era tomugambye erinnya. We nadda emanju nasangamu kyali wange ekifaananyi. Nengamba ono yasobola okufa sina kyemukola ki? Kimuwagaza. Nenzire muki? Musawo ne mugamba kyonna kisoboka. Nangamba okuva leero oyo agenda okukola ki? Okunoonyeza akasente. Ne mugamba simulinaako buki? Buzibu. Era ne ŋŋendayo bwe yaŋŋamba ŋŋende neeyambula engoye zonna ne ŋŋendako eki ebbaafu. Nagenda ku bbaafu ne nsangamu ekifaananyi kyoyo kyali nga waliwo yali andi emabega ng'alina ebigambo byakola ki? Yaŋŋamba byonna okuddamu. Era njukira omusajja oyo baali bamuyita oba Henry. Yaŋŋamba ono mugambe Henry yaliwa ono yandi emabega nga yaŋŋamba ebigambo omukongozi. Naŋŋamba mugambe kuva leero twagenda ntandika okunoonyeza ki? Ssente. Ne saagala omuzimu gwo guntawaanyenga gundeeterenga buzibu. Ne ntuula bwe nti bulungi ne nfumiitirizaamu ne ŋŋamba bwe mba njagala kugaggawala obugagga muki? Mutima osiba lo. Ne nsiba bulungi lo ne nkola bwe nti. Totokamu X. Kolesa lugalo bwe nti. Ne nkola bye nalina okukola. Bwe namala obbikola banzira mba sinatuuka na waka. Nga bankubira essimu nga baŋŋamba gundi emmotoka emutomedde. Amangu ago. Abasajja balina amaanyi. Bwe kyomanya abasajja balina amaki? Ebintu nno bikolera ddala naye okwebaka oyinza obuteebaka. Tosobola kufuna ki? Teweegomba abasajja nti olaba ng'alina ssente avuga emmotoka bumbi kamu miliyoni 3 miliyoni 5 n'olowooza alina ki? Edde n'osanga omusajja yandibadde apangisa ennyumba naye ng'asula mu ki? Mu mmotoka. Ngozi aba ayagala. Wewe ebigaana okusula mu nnyumba. Ojja ali awo wennyini ova kukola X mu bbaafu. Nvudde okukola X nti akole ki? Afe. Ne nyambala engoye zange bulungi ne nfuluma mba ntambula nga wona afuluma wano. Kyeri wange nankubira essimu nangamba okimanyi gundi afudde. Nangamba ne mubuzani ne mbuza nga atakola ki? Atabimanyi. Nangamba kyabadde asala ekkubo ne bamutomera afiiriddewo. Ne ntunula bwe nti ne ngamba kirabika ssente zigenda kukola ki? Kulabika. Kuba ekyamazima omuntu wafa. Oli afudde ate bali bakugambye nti ono yagenda okunoonyeza ssente. Yagenda okunoonyeza ssente. Era kye nakola ne nva we nalindi mba nali njeru eyo. Ne ninnya bulungi emmotoka. Nanywa emmotoka ne nzira e Kampala nengera ne mbeera ne kuziika. N'okuzika teyakugaana agamba nti olwakuzika muntu wazika ng'oli comfortable. Nga ndi comfortable nnyo ng'oyinza okulowooza ono abadde muganda wange nze alina okukola ku by'okuziika. Era ssente njukira bulungi awo akasente ko nafuna. Waliwo ssente we ze nafuna. Ani ndakuolo waliwo ssente ze nafuna ezaakola kola ki? Okuziika. Era banjagala nnyo.
baga musajja ambi afudde yalumiddwa muganda we sente tugende mpola sente zino zifuna otya sente zino funa sente ezo na kyali yatunde ettaka okutunda ettaka bano yokuteekako omukono n'akwata obusente obuki obutono kuba kyali mama we yalina mama teyaliiwo nga ye ng'alina omukola ki omulinda mama nga yagala kuzika ku muki mutabani era omulambo ogwo kyenjuka gwaliko awo Emmengo waliwo n'omusawo awo Emmengo omusawo we sijja kwatuukiriza mannya ge ne musajja mukulu nje azannya ebyuma era bamumanyi Emmengo awo omulambo ogwo baguteeka ng'ennaku ezi 3 nenfuna kadiro akasooka nenkalyako $10,000 era tugenda okutuuka okuziika nga akasente nkola ki nga nninamu nenkola kuziika kw'omusajja oyo namala okukola kuziika nenziramu nenkubira omusawo oyo ow'ekinnansi omusawo Muganda naŋŋamba egyo emikolo giwedde emikolo gyogenda okuddamu kola gya kusiba muki muzimu naŋŋamba ojja kufuna olunaku ng'amaze okuziika naye onjolera ku ttaka eryo bwe mugenda okuziika njole kuki ku ttaka nga wonaagamba muno kati njodde ku ttaka bwe nti ntaddeko nti nga wonaziika omutwe eribuno likola ki nosigaza era kinakola nga nkwata ettaka lyo nditeeka mu kaki obuvumu obujjawo aba abantu obutakulaba nti ono ettaka kati engeri gyali mukwano gwange n'omubiri gwe nayiwawo mu kuziika kwe nga tosobola kunsuubirizamu biki bingi ate twali ba mukwano eva nga wonalaba kati nga woolina ono nga muli baki bw'olaba gundi ne gundi wali awo kati nenkola ki nenjola ettaka eryo nenditwala bwe natwala ettaka eryo nendiwa omwami nakola bye yakola nesinga okawunsa okimanyi nga ŋŋenda oddayo anedda yalina ekibangirizi nga kinene nga kuliko amalaalo n'amalaalo gamanyi nga kuliko ebijja nga kuliko baziika omukazi n'omuki era we nafukamira awo baziika omukazi n'omuki n'omusajja n'ensaba bye nasobola okusaba we nabimala wali osise ku mutwe gw'embwa oguziika wali osise ku mutwe gw'embwa ne bakukumira ekyoto ne bakutirawo ekalayi ne bateekamu omutwe gw'embwa n'okulaba gulina okuggwawo wangi naye ng'oli bukunyanga we wazaalibwa ng'oli bwerere nga we wakola ki we wazaalibwa ng'oli bwerere nga we wakola ki bakuwadde omutwe ogusiike ogukolonga mu frying pan okalanga paka we guggwawo nekyantwalira essaawa nga 4 naye ng'entuyo ezinvuddemu singa obadde olina akaveera nga wantadde kaveera oyinza okulembeka amazzi nga mangi nasiika omutwe ogwo nakalanga omutwe ogwo bwe namala ogukalanga nengumala nga gona gukoze ki guweddewo wamala okuggwawo nensooka nyimira ekigere ekimu nga kiri kugana amalala amakazi gana amalala amaki amasajja nga bwetyo wetaddewo era ne baŋŋamba yogera ebigambo bino wammanga teri mukazi alinyima ssente oba aligana kumpa ki teri musajja alinyima ssente oba aligana kumpa ki ssente wenamala bulungi ne baŋŋamba kati okuva leero paka kati ogenda kulanga obulamu bukoze ki bukyuse awo ndi mu ssabo bya ssabo yaki bya ssabo kati munnange mala okukola emikolo egyo wenagimaliriza ogikola wenagikola nenzira ewaka wenadda ewaka nga baŋŋambye by then nalina omukyala ewaka naye nga baŋŋambye seegatta wiiki ki namba wali osuzeeko mu ntebe naye ng'olina obuliri nga bagana muliri oba gwe bagamba owayika nti omukazi ayinza okugendako nga kutegadde mugendako kanze namugamba nabyekoze naye nja kusulanga muki mu ntebe zino ennaku zomalanga nga toli waka omukazi wamugamba ngaoliwa omukazi ye namunyonyolako ne mugamba nange obwavu mbukoze eki naye gwebandagiridde nja kukola ki yagezaako era we nakimugamba tiyawulira nnyo ki nako nemala wiiki namba nga seegatta era we namala wiiki eyo nga seegatta nenzirawa takubuuza mu ntebe onoonyamu kyoba naye
namunyonya ne mugamba gye navudde bangambye sirina kwegatta okumanya lubwiki ki engamba nyinza okubeera mu buliri muno bintu ne bitusobako ebyemikolo bikola ki obimanyi bulungi kati munnange wiiki eyagwako gye bali bangambye nenziribwa enkoko njeru olina okuddayo omukulu olipotinga omugambe bannange wiiki ekoze eki eweddeko era we naddayo nangamba kati ogenda kuteyandika emikolo egiri serious badde manyi tuwunzise olali kunyanjula nangamba ogenda tandika emikolo egiri ki biri biwedde era awe nafuna omukisa okugenda ekaluma oba ekaluma omanyiyo omuggo omunene kaluma ng'agenda eggulu lira by the waliwo kidepo bakamudinkona oba bakagivaamu booti kati ngenda kugamba ekintu kimu nti bano abasajja abalina amaanyi era simayo bamulifuna ku ne musigira abantu bano ekifaananyi mulimu ejjinja ne simayo ngeri gye nalituukako lifukamirako mwaga amazzi omungi agadduka ago nali ku jjinja waliwo ejjinja yali oba oyingira booti kamudinkona n'otandika okulaba kundi kaluma omuggo ogwo mulimu ejjinja liri mu makkati era amazzi gali kuba nnyo kati awo nze we nafukamira n'empongole ya buli musambwa buli muntu nga tomanyi ngeri ki gy'ovudde simanyi we natuukawo awo simanyi we nakola ki mu ntambula mwagenda mutya mu kutambula wagenda naye twagenda n'omwami era egyo emikolo gyakolebwa ku makya nimane nkwano olw'eggulu nga muliyo ku kaluma oli wabayita kalooza mulina bye munoonya byammulire kati ekigenda okwemusa nti bano abasajja balina amaanyi kaluma awo tosobola kugendawo ne simanyi ngeri gyetwatuukawo ne security yenyininyini tebakukkiriza kumalawo waliwo amagye tebakukkiriza kumalawo naye simanyi ffe twatuukawo baki batya n'empongole ya buli musambwa gwonna ng'akugamba ebyokwogera nga ngamba ebyokwogera era ne we nadda eno waggulu saamanya naddayo batya era mukima neebuuza mu bulamu otojjukira kinakugwagamba nti oba kamunguluze mufunyemuko kamunguluze nze nalaba bwerabi nga ngamba fukamira naye nga naye bwofukamira era omuntu anoonya ssente weziti era oba oyagala obugagga muganda wange bingi byolina okukola omutima gwo oba oguwaddeyo nze simanyi n'essaawa zino woŋŋamba nzirewaawo newoŋŋamba kutulayo sikyasobola naye wali wakati amazzi gakuyitako ejjinja eyo bannanga abagenda ekaluma abawuliriza oba abatulaba ejjinja eyo likubwa amazzi liri mu makkati ku mukono gwo ogwa right seno left wabula ogwaki ogwa right ng'ova Kampala ng'ogenda ggulu ejjinja eryo ddene weeriti era amazzi gatera olikuba awo nze we nafukamira n'empongole ya buli muzimu n'enkoola oli naye ku jjinja okwo akuga ebigambo ye bino ebintu wembirimu omuntu ayinza okwewuunya okuggyako nga gwe wali okigezezzaako n'okirabako ye yali tayimiridde ku jjinja ayimiridde mu mazzi bw'ati mu bbanga naye nga ye ngamba yogera kino naki bannange bino ebintu gyebiri ebyaddala era bw'oba oyagala kugezaako osobola okugezaako n'ogamba nti ebintu gyebiri tebiki bituufu ali ku mazzi gamuyitako oli ku jjinja saatoba naye teyatoba kyekyenjawulo kyenjukirako tekuli yakola ki tekuli yatoba era nafukamiranga gala babivuga enfukamizza ng'era ndi mukalu buki bulungi ngenda okuddamu okweraba nga ndi waggulu wa eno gye tutambulira bwe bati naŋŋamba kati nkoze eki ekutadde simanyi ng'eginatuuka Kampala simanyi naye twayabukana mukuta wano ku mazzi naŋŋamba kati nkutadde ebyange naawe tunasinkana olundi nentandika obulamu bwe batyo mpola soboleke bwakugamba nkutadde era toddamu tegeera simanyi nze natuuka batya e Kampala kuba nze memorezi ennina tutwali maki mazzi naye mu kujja twajameka
naye mukuddayo simanyi buli omu yadda bibye oba nadda ntya oba batya okama yamanyi simanyi nadda ntya naye buli omu yadda luki yadda lulwe abantu banoonya sente zino maliriza bayize wesodde kusiigira mboozi bulungi wesikusiigidde emboozi bulungi nga nkyali eno nga mukwano gwange tannafa nga mukwano gwange tannakola ki omasoyisa wayisizaamu olukale nasulako n'omulambo ennaku 2 era omulambo ogwo baagunaaza ebigere nenywa amazzi g'omulambo nasula n'omulambo omuntu atanalya mmere ayinza okwesonyiwaako ennaku 2 nga nsula namuki n'omulambo ng'oli bute nga wazaalibwa ennaku ezo mukazi musajja mulambo gwali mukazi ennaku 2 ennaku ki lindako wewasazaamu wali onaafa ddi era zino ennaku zizo ziwa kati zino ennaku ziri katugambe yafa katugambe lwakubita tugeze naye nga ku Mande olunaku olukeesa olwokubiri yafa nasula n'omuki n'omulambo olunaku lumu n'olwennyini olwokubiri ennaku meka 2 era ne banaaza omulambo ogwo ne simanyi abantu bano emirambo gyo bagijjawa omulambo bagukuwa ng'oli amaze kukanuka eri mukwano gwafudde mu bufunze kitegeeza olinga ali ku mulambo gwani gw'oli mukwano gwange ne neebuuza omulambo bagujjawa omulambo bakola ki bagujjawa agulina mu ssabo mweguli simanyi oba yakulaga nti olina mulambo omuntu oba gubaawo omuntu alina amaanyi agakusirisa n'ogenda mu nnyanja n'akusirisa n'okudda gy'omwavudde nga totegedde ate buli omu yatambula luki naye mukujja twajameka oyo yaŋŋamba nkutadde simanyi natuuka bati e Kampala n'oyo omwami siddangamu kumulaba paakati oba gyali oba yafa Mukama yakola ki kubanga embuga yo sikyagirabawo tuddeko wano ku Maiti bamala okugamba nti manya bamala okusuza naye olunaku olusooka akugamba kino ekikolwa kyaki kati kyeyaŋŋamba nti guno omuzimu gwono kubanga emizimu egisinga batera gisisiza ku bakazi omukazi yatera nnyo okwogera era singa weegendeeza mu bulamu bw'ensi eno omusajja tatera nnyo kwogera omuzimu gw'omusajja tegutera nnyo kola ki kwogera era n'oba ogenze nga wamwe waliwo bajjajjaabo era n'obanga musawo muganda nga waliwo oba jjajja ddungu oba jjajja kayizi eddoboozi eryo werikutula ku mutaba tayogera nga ate musajja tosobola kwogera ddoboozi eryo adikowa lya kisajja era olaba nga alioga muki osokolutoze ojege abanga muki mukazi then nebasirisa omuki omuzimu ebintu ebyo yali ya mukazi ebintu ebyo nali mbiwulira amaa nembyerabirako nga nze omuki omuntu nali mpulira simanya katozi goti simanya buli yagendanga okwebaka nga bamugamba mazuuku kwogenda okole nange waliwo amaloboozi era agajja nga gaki ag'enjawulo gagamba ssebo obumudde tiwakima ssente wanzafuna ssente wanzafuna ki mukwano gwoyo walinga ofuna ekifaananyi kye nafunanga amaloboozi nga yayogera kifaananyi kye kifaananyi era nga bwenzibizaamu bwe nti neebaka owulira amaki muloboozi era omuntu ayinza okulaba nga ogugumukaga omusajja ate abadde ki kumbe olwogo ebikola ki ebikusumbuwa byotakola ki bwe batasobola kulaba naye nga gwe mutima okola ki obimanyi kino kikutuukako ddi tuvudde eri ekaluma odde ewaka zira ewaka nadde ewaka ebyo bitandika kubeerawo luki maaso nga buli kimu kikoze ki basaddayo okukola mukolo gwonna okuva kaluma kaluma ye yasembayo mu mikolo egyo yasembayo mu mikolo gyonna nendaba nga obulamu era tebukola kiki tebutambula buki bulungi nempulya nga ate ssente wali mufa akubayo kiddiru ky'obukadde 10
wano mu week eno yaddiri oba munaku zozona ze mwatambula tofunawo kodiri yo nafunanga diiru nengera mpulya sente ze nnokolaki okufuna kyenakola nenga kati nkoze ntya ekima negungamba kati nkoze ntya kwe kujjukira oli kyali wange yakwa business card eyamba business card kama nti wegala yakubuuza okulyaka komando oli ebyo kwe kujjukira kyali wange oyo ngamba bino byonna obikoze kyali walugendeddemu afudde onywedde ku mazzi g'omulambo ogenze mu Kaluma byonna bikoze eki kuko obusente era ofuna buswazi kale sali mu mbeera eri nga gye nalimu nengaba si byokolaki sibyoyagala kampuni abasajja bafuna diiru za buwumbi miliyoni 5 biki neŋŋamba kati wano wenjagala okolaki okudda tebakusazeeko komisari bagamba bulina bundi oyo yetasala ddagala yetasala ki ddagala yakola bikolwa bye era nze nkugamba mu bintu bye nasinga okwewuunya butatoba nenga ndi maki mazzo kati ekyokubiri kusaana mulambo ennaku mmeka ennaku 2 ekyokusatu omusajja kukisa muti najjako obukola bumeka 2 nga nze gunnemye okukolaki okuwalampa yinagugamba gukole ki nevunama ekyokusatu nze teekako maviivi nesiddamu okukolaki wateekamu bwoti nobanga ashatingera olinga kompyuta bwonojjako besimu ne blacking out era omusajja oyo mukama bajja ali musajja gwe nandizeemu nenkulabako wali wanjawulo nnyo omusajja yali wanjawulo omwebaza sente zeyakuwa ate sente si ye kyeka yanjako bujja oba bisiraani byali bimusumbuwa byanjijagulawo nenagulawo naye kati ono kyali wangaoyo nga ndaba bikoze eki biganyi mwoka nga mulamba myaka 2 siraba kamotoka musajja avuga ali ya miliyoni nga 6 oliawo asimanyi yakolawa nejira emikolo gyo gyagwa nga nabana bino obyesa nabikolaki buno obusente muno tugenda kusanga enjala ennuma nfunayo emitwalo 5 miliyoni 2-3 ezo zozikolaki nenga size sente omuntu zakolaki ziwetaera Focus TV wamu ne Ebuloni Media nkusaba ebintu netubireeta ku mpewo sigamba nti twagala naye omwami nyine yankubira essimu nangamba nyina story nyina ebintu byenjagala onyumya abantu tusome nyini mini fe tujaji ngoba twebuuse ffeffeka nti abantu bangi bagudde mu kateebe abantu bangi bawubiddwa abantu bangi bakakiddwa okukola ebintu n'ate enkomero ya byonna abantu babifiiriddemu ab'enganda babigendeddemu so mwami oyo yannyonnyola story ye engeri gyerimu ekirala essaawa zino ku social media buli wobeera omuntu akuteerako ebifaananyi biriko ssente empitirivu omuntu oyo twagala tubeeko story gye tuwulira alina amatu akole ki gwe alina amatu owulire alina amaaso olabe alina obwongo atole ki ategeere otherwise nonaku olwayo tukomi wano tuba tuddingana mu episode ba mu story yaffe omukulu n'atumalira eyo story eyo ngeri gye yalimu oba oliawo ow'amagezi ojja kubaako ky'oyigamu naawe atalina magezi era tujja kubaako kyojjamu naye nga nzikiriza nti ebituleeta story zino tekubaako kyetugatta ku bulamu bwaffe obwa bulijjo otherwise tukomere lunaku olwaleero tujja kusisinkana mu story ezijja mu maaso eri tukujjukiza nti ebyamakulu tulina bingi ebituzimba era nga bitwagambye 360 tukuwa kasabu kanyama tukuwa ku sports tukuwa ku politics tukuwa ku mawulire entertainment nemboze zizimba byonna tubikuletera ku mitimbagano gyaffe gino obeere ng'oyiga obeera mumanyi otherwise katukumeo neno leero mbeere bulungi buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu
nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.